nga 16 Desemba omwaka gwa 2022 gy'emyaka kati 3 emabega amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waisa Mufumbiro lwe yawasa mwana munne Edith Katende mu butongole era ne balayira nti okufa kwe kulibaawula. Mu baabayozaayoza mwe mwali n'akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala mu kibiina kino. Nga wayise omwaka gumu kyazuulibwanga mukyala wa Mufumbiro bwe yalina kookolo ow'amabeere era okuva olwo ne batandika ku nteekateeka z'okujjanjaba obulwadde buno. Tukitegedde nti Alex Waisa Mufumbiro yakola buli ky'asobola mu busobozi bwe omwali n'okunoonya obujjanjabi ebweru w'eggwanga okusobola okulaba nga mukyala we awona. Kyokka nga bwe boogera nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi, Mufumbiro yakwatibwa ab'ebyokwerinda era oyinza okugamba nti embeera wano we yatandikira okusajjuka anti omuntu eyali awaniridde famire yali aggiddwawo. Oluvannyuma lw'okukwatibwa ono yaleetebwa mu kkooti era n'aggulwako emisango omwali n'ogw'okwenyigira mu dduyiro ow'ekinnamagye olwanga 12 February ku mazaalibwa g'akulira ekibiina ki Nuupu. Mu kwewozaako Mufumbiro yategeeza kkooti ng'olunaku olwo bwe yali e Mulago ku Uganda Cancer Institute ne mukyala we ng'afuna obujjanjabi. Ono ne bannamateeka be baasaba kkooti ateebwe ekkakalu kaayo asobole okudda ewaka okujjanjaba mukyala we eyali mu mbeera embi, wabula omulamuzi yalabika ng'eyali tamatidde na nsonga ye. Mukyala wa Waiswa eyali omugonvu ebiseera ebyo yatuuka n'okwesitula n'ebiwandiiko bye eby'eddwaliro n'ajja nabyo mu kkooti era n'asaba kkooti okukkiriza bbaawe okweyimirirwa adde waka amujjanjabe, wabula ne ku luno oludda oluwaabi lwategeeza ng'ebiwandiiko bino bwe byali ebijingirire era omulamuzi yeerema okuyimbula Waiswa. Kati oluvannyuma lwa Waiswa okusabanga kkooti olutatadde okumuta ku kakalu kaayo adduukirire mukyala we enfunda eziwera ne yeerema, Kyaddaaki Edith Katende Mufumbiro avudde mu bulamu bw'ensi. Amawulire g'okufa kwe gaasanguziddwa akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku kibanja kye ekya X. Tukitegedde nti omugenzi yassizza ogw'enkomerero ku ssaawa nga 9 mu Kinywambogo nga bukya. Leero ssaawa nga 9 Edith Katende Mufumbiro mukyala wa Alex Waisa Mufumbiro amyuka omwogezi wa NUP yafudde, yassizza omukka ogw'enkomerero. Edith abadde n'ekirwadde kya kansa era abadde afuna obujjanjabi okumala akaseera. Ab'enganda batutegeezezza nti embeera y'ono yatandika okusajjuka ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde era ne bamuddusa mu ddwaliro e Mulago, wabula olw'embeera gye yalimu abasawo abaali balina okumukolako e Mulago tebaaliwo era bw'atyo n'atwalibwa ku Platinum Hospital gye yafiiridde. So ne tumutwala awo nga tulowooza tujja kusobola okweyongerayo mu maaso enkeera okulaba ekigenda mu maaso. Naye amazeewo Friday, twabaamu admittinga Friday night, Easter twagimalaawo, ejjo leero bubadde bukya ku ssaawa 9 Mukama n'amuyita. Bannakibiina nga bakulembeddwamu muganda w'omugenzi Kenneth Wilson Kato ne ssaabawandiisi w'ekibiina ki Nuupu David Lewis Lubongoya olwategedde amawulire gano bakedde ku kkomera e Luzira okubikira Waiswa okufa kwa mukyala we. Mumenyefu nnyo ddala nti tasobodde kale okufuna omukisa mu kaseera kano omuntu waba ng'agenda okufa okumulaga omukwano okubeera naye n'okumusiibula nga bbaawe ate mukwano gwe, ekyo kimuluma kimumenya omutima. Omwogezi w'ekibiina ki Nuupu era nga yakolanga munnamateeka wa Waiswa Joel Ssenyonyi atubuulidde nga bwe balina enteekateeka ey'okusaba kkooti esembeze okuleeta Mufumbiro mu kkooti ateebwe ku kakalu kaayo asobole okuziika mukyala we. Of course kati bino ebiguddewo tugezaako kufuna production warrant kulaba nti Waiswa aleetebwa mu kkooti nga ne Friday tennatuuka kwakiri enkya, kubanga mukyala we twagenda omulaba juzi era ng'omulaba ali mu mbeera mbi era n'agamba ne famire ye ne famire ya Waiswa nti nali nsabye omwami wange ateebwe ajja ndabirire naye mpulira obulamu bugenda.
nsaba bwe kiba kisoboka kola ekisoboka okulaba nti waakiri anziika. Comrade Waiso yatekinze step endala kubanga abadde agenda mu kkooti buli kiseera nga basaba muzikirize ngende nzijanjabe omukyala wange. Kaakati olunaku olwaleero era awandiise n'ebbaluwa awandiikira Ssaabalamuzi n'amugamba gwe akulembera ekitongole kiramuzi mu ggwanga n'abagamba muzikirize nsobole okweyimirirwa ng'etteeka bwe liragira nsobole okugenda kuziika mukyala wange. Bano batutegeezezza nti okusibwa kwa Mufumbiro oba oliawo kwe kwaviiriddeko okufa kwa mukyala we newankubadde babadde bagezaako okumujjanjaba waatali. Mu mwezi gwe bamukwatamu mukyala we yali agenda kufuna eddagala erisembayo era mu bbanga eryo lyennyini nga esaike yali esembayo okulaga nti akaseera ako kansa bamukoze ki bamuwangudde naye ne bamukwata. Baawe yali amulabirira mukolera buli kimu kaakati avuddewo n'asigadde n'abaana baabwe abato bambi kyayongera omukusa. Kinajjukirwa nti Alex Waiso Mufumbiro si yasoose okufiirwa omuntu we mu mbeera ng'eno. Muhammad Segirinya nga tannafa yeegayiriranga kkooti okumuta agende afune obujjanjabi wabula kkooti ne yeerema mpaka bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Munnamateeka Bob Kasango naye yagenda mu ngeri ng'eyo n'abalala bangi. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.